olwaleero ab'ebyokwerinda ababadde bakulembeddwa mu Brigadier Moses Luchams akulira akakiiko akakola ku nsonga z'ebyettaka mu State House ng'ono abadde awerekeddwa kaladisi w'emikono ajatindisa Bafatuma Nabitaka saka abakulu okuva mu poliisi nga bakulembeddwa Joab Wabwire ng'ono RPC wa Kampala n'emirirwano sako ne Bashir Sempala ng'ono atwala poliisi n'omuntu wa bulijjo mu Kampala n'emirirwano. Bano bakubye olukiiko ku kyalo nga lwetabiddwamu abatuuze abakulembeze ssaako n'abafamire y'omugenzi Musa Mwanje abagobwa ku ttaka erigambibwa okuba erya kitaabwe. Wabula abatuuze wakati mu kulaajana balumiriza famire ya Nazirwanako okubagirayo emmundu ne bakubamu amasasi ag'ekyeyonoonere era ne bategeeza nti Nazirwanako omugenzi kati yali yabba ebibanja byabwe era ng'abamu ku bataka batuuse n'okwagala okulukusa amazigo olw'abakitaabwe abakubwa amasasi nga balwanira ebibanja ebyababbibwako. Ku mundu 2 n'ekyebayiga yali azikutte bw'ati nga azitadde waggulu bw'ati masasi ne tudduka n'engenda n'eripotinga ku poliisi embeera yonna eyaliwo ne reference ngirina emukono ekyayamba mu kiseera ekyo ne osi ono yajja ng'era bamukubidde nti amasasi gakoze eki naye ffe twaliwo kuba twali tuwerawo abantu abawera 6 amasasi ne gakubibwa nkidamu amasasi ne gakubibwa senga tekwali kusaasira kwa Katonda emisana tuku emmundu zirabibwako abakulu ne bajja mbu kubanga saakirabako mbu ne bajja emmundu emu ne bagitwala oba batwala emu oba 2 oba 3 simanyi abakuba amasasi atali musirikale atalina kakwate ku busirikale ne basigala nga bayinayina. Mwabana soriki yoli bilo 30 40 tomanyi histori wa tata yali mutemu mbegayirira nine emyaka 6 mu 6 era nze mwana wa Sebakijje kati omukulu oyo yali atusinga obukulu omukama yamuyita mbegayirira mututaase muntaase njagala kudda kuno era kuno sisulako lwabakulu abo tata wange ne sawa 3 ez'ekiro ani atakimanyi kumwe n'abaliwa temukimanyi naye nga kyekyamu sani gwe yali taata waffe ng'agaba n'ebibanja ebyobwerere kuno bameka be yawa ebibanja muwanike emikono. Ye mutabani wa Nazirwanako Sebo Filisa ng'ono abatuuze gwe balumiriza okujjayo emmundu n'akuba amasasi nga si musirikale mu kulowooza akategeezezza nti kituufu emmundu ezoogerwako azirina era ku olwo olunaku yazijjayo n'akuba amasasi okugugumbula abatuuze abaali baagala okutta baganda be nti era emmundu zina ziweera omusolo. Ennamba ya osi ono afande omukyalo ono owawali ekyetume ne mukubira n'agamba tugenda kujja wayita akaseera ndaba nga kitabuse nnyo nkuba amasasi 2 nasooka limu naye nasooka gamba giso ngenda kukuba essasi kubanga ntaase kubanga bano ekigendwa kyabwe kutta baana baffe banneegezaamuuko dda bwe namala ne muddamu ne wakonze nkubuulire kankube essasi saali kuba eri mu bali nali kubira eno emmundu ngiweera omusolo era ne ku poliisi fayiro weeziri emmundu nga nze nina emmundu 2 shotgun 12 boa endala rifle 303 eya muzeeyi yali 12 boa shotgun eyange nga double barrel eyoli yali single. Wabula abamu ku baana bannyonnyodde engeri abatuuze gye babagobamu ku ttaka lya kitaabwe n'amayumba gaabwe ne gamenyebwa ku ttaka lino bwe batyo ne balaajanira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kuba kitaabwe yali mulwanyi. Bakutte emiggo bakutte najjolo bakutte amafumu mukukirira patro yayitawo netambula ndowooza nga netambula netuuka kasozisozi kati nabo ne balyoka bava eno n'emiggo fe mukudduka twali tumanyi patro yekola ki
yezze nabo. Nze ng'omukulu w'oluggi abalina empapula bazijjeyo bazireete ensonga eno yalike ng'etunulwamu okusobola okuwa ekitundu emirembe. Ne baba nga bonna babufudde ekitagasa emiti gyona bagitemako gye tukuze nga weegiri ne taata afande Sseggujja oyo namukubirako ne ku ssimu ne mugamba taata afande amaka ga kitaffe nga bagasaanyaawo kiki lwaki tulina okufuuka ddala emmomboze mba yange bagikubamu ekituli bwe bamala gikubamu ekituli olwo nga ndi wa muzeeyi neekwesaawo mpulira ekigenda mu maaso ne bayingira mu nju munda kamera zonna ne baziggyako ebyomunju ne babitwala byonna mwalimu ensawo yali mu 7,000,000 n'ekyapa kya muzeeyi kyeyanteresa ekyo nakyo ne babitwala. Mu mbeera y'emu kabuze Katakkano Sseggujja Moses Begwe Malaka ne mutabani wa Nazirwanako Ssebuufu Diriisa wamulumiriza nti yaviiriddeko ekyalo okutabuka olw'emmundu ebbiri ze yamusaba n'azigaanira. Njogere kiki kwekuba muki omukulu oyo vaayo Diriisa janguwa Diriisa gwoleeta ebizibu wuliriza nayingira nekyaligonza getulidde enjuba n'abalala n'afendo yakimanyi onfuna bulungi naye bwe muddaawo n'onyonoona emyaka gyange mu myaka gyange mu butuufu nange nayingira nakyali naye olinamu akantu akala njagala tubeera abantu nali njogera n'omukulu ono ne wabaawo omukulu omu gwe saategeera n'agamba Sseggujja ebintu byono biveeko emmundu twagifunye dda ate ffe bakamaabo ne mubuuza gwani naye Mr. Bundi nja kwagala omuntu oyo eyaŋŋamba. Iyo poliisi ng'ekulembeddwamu RPC Joab Wabwire ssaako n'aladisi bategeezezza nti baagala butebenkevu mu kitundu era ne balagira Ssebuufu agenda akole statement ku mmundu ezaafulumya amasasi. Era tugenda kutuula wansi ebyetaaga okunoonyerezaako tubinoonyerezeeko allegations z'emmundu ez'okuba amasasi n'ebirala. Ddewo okwemulugunyanga RPC wagambye okuva eri mu bakama baffe insecurity eri mu kitundu kino naye ng'eva ku nsonga za ttaka. Era obwedda mpuliriza nnyo sitwatuse mu budde naye nfunye report ku nsonga zonna eziri wano. Ate bwe yavaayo abantu be yabalekera amangi ennyo be yalwana nabo n'asigala ng'abanakyaringa nga kabebi ebbanga lyonna. Era muzeeyi Sseggujja oyo nkimugamba ebbanga lyonna nti mwe lwaki temulowooza nti 86 mwatununula kati mwagala mutuleke twetengerere naye nammwe nga bwe mukola ki bwe mwetengerera kubanga omuntu bw'asigala ng'akozesa ekyambalo ekyo nalwana Yesu walwanirira mirembe twagala mirembe twagala mirembe kubanga kya person wa wano ayogedde n'empulira ennyike ku mutima gavumenti tugikooye akyogedde naye emirundi gyonna gyajja mu ofiisi yange kyekigambo kyaŋŋamba. Ye Brigadier Moses Luchamuzi okuva mu State House abaana bamulambuza amayumba agamenyeddwa era n'ategeeza nga bwe banoonyereza ku baani abakoze effujjo lino kuba kitaabwe amumanyi yali musajja wa kitiibwa. Wano ekiyanja nga waliwo enduulu eyakubiddwa infati emazeeko akabanga nga bajja ku ofiisi batu reportingira nga amayumba gaabwe gakonebwa nga destruction ekoleddwa ku nakani mu maka gaabwe. Amaka gano ga muntu muwagizi wa wundi wa movement bamwita mwami mwanje Musa naye nga twali tumumanyi nga Tata Medi edda mu struggle. Nzijukira ngenda okwetegereza nga nange nasulako wano ebyabwe nga bwe mbaga tuli mu kunoonyereza tujja kuzuula bakyabaonoonye era amateeka gabire nga gabakwatako
okuzaawo distraction y'ebintu by'abanaabwe balungi. Tugenda linnya eriwa kanzije Joan tugenderemu eriwa jangu tuyiye we tugenda